Engero nnyingi zizze zigerwa omuli engero nga obuwangaazi obulumisa emmese ku ddiba lya kkapa, zisosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde kw'ossa n'endala nnyingi ezeekuusa ku zino. Kimanyi watandise dda okwebuuza wakati mbusobevu nti onaagezaako kututegeeza ki? Kale wenna abadde n'ekibuuzo kino yisa engalo mu maaso ofunye okuddibwamu. Mwattu kankujje amaggwa osenvule. Engero ezo zengezi oba zennokoddeyo entono okukiikirira ennyingi zendeseeyo nzeesigamizza ku nsonga ya kukuyozaayoza gwe Mukama gw'akyasobodde okuwangaazaawo mpaka olwaleero. Olunaku lw'owulidde ebigambo bino, funa ekintu kyonna ky'oteekawo okukuyambanga okulujjukira bulijjo anti nze ndukutuumidde ensiboko y'essanyu eri ensibo mpozi n'okuyiga okutakoma. Nkimanyi abasinga emitima gikyabali mu bbanga, temunnantegeera kiki ekyo kye njogerako ogutali musango. Nabwe kityo kansooke nve mu kwogera olulonda kambe nyanje ensonga erabika. Leero luno lwennyini lwe tugenda okubasoosootolera ekipya mu bipya, ng'okakasa nti bino bya njawulo ku ebyo eby'enkizo ebyali bireeteddwa oba wadde ebyayogerwako nti birireetebwa. Kale wano we njagalidde okusinziira okukusaba, yenna gw'olinako akakwate, sifuddeyo kankula ki oyanguwe okumubagulizaako, naye ayise mu bwangu ng'aziika mujjawe asobole okutuuka nga tebunnafuuka kikeerezi. Oli ne bw'oba obadde akubanja nga ddala abadde akubanja era nga bulijjo omwekweka, nga buli lw'omulengera gwe okwata ku buyi bw'erudda. Ku luno mweyoleke omutegeeze kino olw'essanyu wandyekanga ng'omuweerabiza nti n'okubanja akubanja towakana. Ayinza n'okukuwa endala nga zo takuwoze empole wabula nga zaabuwa olw'okukusiima. Ku mulimu boosi, abakozi bagambe tubakotoggera mu kino omusala ne bwonaaba ogukeereyezza mpaawo n'omu gwe kijja kunyiga era buli omu ajja kusigala ali ku ludda lwo. Naawe omukozi okoye okukyungibwa, kola kye kimu mukama wo mutegeeze ku kino. Abadde akuboggokera nga buli kadde ojja kulaba ng'akyuka mpola mpola okutuuka kwagala kukwongeza musaala. Waliwo bino ayagala okubiyita ebyakalogo kalenzi, bambi nedda si bwe kiri, temuli wadde eddogo, naye gano mazima gennyini. Tulina bannaffe abaagenda ku mawanga okunoonya ekigulira amagala eddiba, bambi ng'embeera y'okwammwe mugisuba okukamala era nga munoonya lwakiri oyo gwe muyinza okunyumyamu naye ng'ategeera olulimi lw'ebujjajja naye nga tomulaba. Mwe mbasaba muyise engalo mu maaso omulundi omulala anti ennaku yammwe ewuliddwa. Kino ekireeteddwa ku luno kyakubamalako kwekubagiza, naye nga tonnatandika kutuula kutereera, nandikusabye ofune obutambaala bubiri oba okusingawo obweteeke kumpi okuli obwo obugenda okukusangula amaziga ag'essanyu erisukkulumye kw'ossa n'obwo era obwo okukusangula ag'ennaku ejjudde okwekubagiza. Wabula ng'era erina kyekuyigiriza. Tugenda kusumulula obutabo obupya obujjudde emboozi ezinyuma okuwuliriza kw'ossa n'ezo eziteeka ku bunkenke. Emboozi ze tugenda okuyitamu ezimu ku zo zaaliwo mu myaka mingi emabega. Naye kino tekitegeeza nti mmwe abawangaddeko, tegeeza abamu abatandise okulaba ku nvi ku mitwe gyammwe nti ate mmwe muzimanyi. Nedda, ekituufu zino za njawulo ku ezo zonna ezaali ziwuliddwako. Abaana mubaleete bongere okwagala olulimi lwabwe nga bwe bayiga eby'enkizo. Tubasoosootolere obutabo bw'embuusabuusa nga waliwo n'akamu gwe omuzadde oba kale naawe omwana ke wali owuliddeko. Abamu mutandise okuwakana olw'okuba bambi mwemanye nti muli bafuukuzi ba lulimi balungi. Bambi mwebala omutima ogwo ogutafa era mbasaba emmeeme eyo mugiwangaaze. Naye era mbasaba temuwakana bandiri ezammwe mu ssaazi. Bino bipya ebijjudde okunyuma. Gw'ayagala ebinakuwaza yanguwa,
ayagala ebisesa tokeerewa ate gwayo y'okuyiga nandikusabye gye ne munno mpozi mwabaagala ebyesitaza ku mulundi guno bambi mmwe munaatusonyiwa nabwe kityo omuzadde wenna abadde alowooza ku ky'okugobawo omwana nkusaba 10 mu nnambiro mpozi okowoole oyo yenna ataliiwo asembera atutegera agatawulira vumbi. Tugenda kusooka n'akatabo oba olugero omunyumya waalwo lwe yatuuma erinnya Nkeesa Lukya nga bw'owulira Nkeesa Lukya era ddala olukya musajja wattu lwe yalinga abala. Ekituufu mukana enseko nsaamusaamu obunkenke bwa muzinzi mpozi n'abati banaayinza okukulukusa ku masaamusaamu naye tetulina kyakola tuli baakukasoma. Nakugambye era nkugamba nti tugenda kusooka n'akatabo akayitibwa Nkeesa Lukya era ng'erinnya Nkeesa Lukya linnya lya lugero oluggwayo nti Nkeesa Lukya nga nkoko ya mutamiivu. Amakulu g'olugero luno wenna agabulamu tolina kwekubagiza. Lugoberezi nkakasa essuula esooka kwezi 13 empanvu obulungi weenaggweerako ng'olunnyonnyose bulungi kwagala kulusomesa banno. Mu ssuula ennyingi zityo essuula esooka yagiwa omutwe n'esogga okubonaabona. Jjukira akatabo yakatuuma Nkeesa Lukya naye essuula esooka yagiwa omutwe n'esogga okubonaabona. Nkimanyi oyinza okuba nga okyebuuza nti nga kubonaabona kwa nnabaki okwo. Njagadde nsooke nkusimireko katono ku ebyo ebiri mu ssuula esooka omanye nti we tugenda kufa. We tugenda tewaabeere wangu. Yatandika bw'ati: Katonda yatonda ensi era n'agituwa ng'abantu tugibeeremu. Mu yo yassaamu n'ebitonde ebirala ebitali bantu, omwo nga mwe muli ebyewalula, ebibuuka, eby'omu mazzi n'ebirala. Wabula waliwo n'ebyo ebibuzaabuza mu nkola yaabyo mu bufunze nga tebitegeerekeka bulungi. Anti nga leero kisobola okulabika ng'omusota, enkya ng'omuntu, ate luli ng'ensolo. Ebintu eby'ekikula bwe kiti ndowooza bye tuyita emisambwa. Wabula waliwo n'abantu abalina amaanyi agasukkulumye ku g'obuntu naye nga bageeyambisa okutulugunya abo abatagalina. Na bano ndowooza katubayite abalogo oba abasezi. Kansooke nkomaawo. Bulijjo bagamba nti akasolo akanaawoma okalabira ku kyoto, era nange njagadde nsimbulize olugero olwo ndusimbe ku katabo kano nga ŋŋamba nti n'akatabo akanaanyuma okalabira ku nnyanjula. Tugenda kutandika. Nkusaba oba tolina gw'ogumya si kibi era oli wa ddembe okutuula. Wabula bw'oba tolina akugumya yanguwa okukkirawo omufune bunnambiro. Nkugambye bw'oba tolina gw'ogumya byanjawulo. Bw'oba tolina gw'ogumya kugambye oli wa ddembe okutuula okkalire owulirize, naye bw'oba tolina akugumya wandibadde oyanguwa okumufuna. Gw'ayagala okunyumirwa n'okweyaliikirira ebbeetu likuweereddwa okukawulira ne mu matumbi. Eyo obunyonyi gye bukaabira ennyanyaagizo gye zinyaanyaagirira oli wa ddembe okukawulirirayo. Wabula gw'alina emmeeme ennafu. Nandikusabye bw'olaba enkoko ziyingidde ebikwata ku katabo kano bimma amazzi oba bisirira ne bisiriira. Bulijjo mpulira abakuba amasimu ku leediyo oba ku ttivi nga bagamba oyo bambi bamusonyiwe kasita yeetonze. Naye muno temuli wa kusonyiwa kuba ebisobya ate byo si byetegefu kwetonda. Kati olwani anaasonyibwa? Mpozika ataasobeezeddwa. Wabula wenna alindiridde ky'olina okukola kimu kyokka bwe kiti: funa banno mwongere muwere, omugambe ajjawulirize oba alabe ka vidiyo kano okumala eddakiika ensaamusaamu nga 3 oba okusingawo, oba konna ka mugaso nnyo. Oluvannyuma asubscribing bwe tumala okuwera mu bantu nga 10 nga tusimbula. Nkimanyi waliwo alowooza nti eriyo akatabo konna akakira kano, naye ku lwange sikakasa, mpozi nga kawandiikibwa mu lukolosaayo lwesitegeera, naye ennimi zentegeera mbuusabuusa. Era nkakasa we kanaggweerako tulyoke tukwata akalala oba obulala nga naawe ojulira ebigambo byange. Leero kansooke nkome wano, mala okunoonya anaŋŋumya ate mu kaseera mpawe kazira nkomewo tubambagge.
wabula remember to subscribe. Nange munno Munnabuddu era omuzira mutima Musoke Simon mubeere bulungi. Tugenda kudda Mbonnambiro.